Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olwaliro njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu ze bayita empafu. Ezo ze bayita empafu. Empafu ezo we ziba zikuze bwezityo bwe zifaanagana, we ziba zikyali nto ziba za green, we zikula ne zikyuka kkala. Kati awo ziba zikuze, bw'oba ofunye empafu zaffe beera ng'ozoozaako bulungi nnyo nga bw'olaba. Bw'omala okuzooza nkusaba osooka oteeka amazzi ku kyoto ogafumbe gatokote. Kati nga bw'olaba nze gaago ngafumbidde mu bbinika ey'amasannyalaze. Njagadde nkulage enfumba gy'ofumbamu empafu ezo zijje bulungi obeere ng'ozirya. Empafu ziwoomera ddala nga bw'oziraba. Kati awo ezo ziba zikuze bulungi era z'olina okufumba z'olina okulya nga bw'oziraba. Kati empafu zino mu kuzifumba ng'oyagala zijje bulungi, nkusaba ofune akantu nga bw'olaba nga bwe nfunyako, beera ng'oziteekamu. Jjukira tufumbye amazzi gaffe gali. Amazzi bwe gaba gayidde gaggyeko gasooke gabeere awo okumala eddakiika nga 2 nga gali mu bbinika omwo. Bw'omala oziteeka mu kantu nga bw'olaba bwe nzitaddemu, leeta amazzi gaffe gali, beera ng'ogayiwamu. Gayiwemu nga gookya, naye okwokya okwo galina okuba nga tegookya nnyo. Oba okitegeera? Sooka ogafumba ogateekaawo gabeere mu bbinika, bw'omala gayiwe mu mpafu ezo. Galina okubeera ng'osobola okugakwatamu n'olugalo nga bw'olaba, ng'osobola okuggyamu empafu eyo mu mazzi ago nga tegakwokyezza kubabula. Ge mazzi g'olina okuteeka g'olina okufumbisa empafu. Ofuna akantu nga bw'olaba n'oteekamu empafu ezo n'oyiwamu amazzi ago agookya, naye galina okubeera nga tegookya nnyo. Oba okitegeera, amazzi ago galina okubeera ng'osobola okugakwatamu nga bw'olabye, ge mazzi agafumba empafu. Galina okuggwamu ekyo ekyokya ennyo. Kati bw'omala beera nga ozisaanikirako nga bw'olabye, zirekeewo. Tozibikkula paka amazzi ago we gawolera ddala, zijja kuba ziyidde. Okitegedde? Kati awo nga bw'oziraba nkugambye, bw'oziteeka mu kantu ng'ako, yiwamu amazzi agookya naye ng'okwokya si kwa maanyi. Okwokya okwo nga singa obeera okuttemu nga gaba tegajja kubabula ngalo. Okitegedde? Gw'oba ofumbisa empafu. Bw'omala okubikkako tozibikkula paka ng'amazzi gawoledde ddala. Awo bikkula beera ng'oggyamu empafu zo, zijja kuba ziyidde bulungi nga bw'olabye. Empafu bwe batyo bwe bazifumba, kale ndowooza oziraba yiyo eyidde bulungi nnyo, awo obeera osobola okugirya. Nammwe omanye empafu ezo zivaamu oyiro omulungi. Nja kuba mbalaga enkola gy'okolamu oyiro, naye vidiyo nja giteeka ku kyayiti, gy'ojja okuteeka vidiyo eyo nga nkulaga enkola gy'okolamu oyiro ava mu mpafu ezo. Kati empafu zino ng'oyagala okuzifumba bw'otyo bw'olina okuzifumba. Ekyamazima Katonda yatonda empafu ezo, kye kintu ky'olina okubeera ng'oli mugumiikiriza. Kuba bw'oziteeka ku kyoto n'ogamba kankumemu enku nzitokose zitokote zijje, tezijja, zigaana, zikona bukonyi. Zo tezaagala muliro. Tebazifumbira ku kyoto nti oziteeke mu sefulya oteeke ku kyoto otokose, nedda. Bw'ozikaka n'okikola tezigenda kujja. N'owoosiiba ng'ofumba n'osula ng'ozitokosa, tezijja, zikona bukonyi ne zisigala nga zikaluba. Enfumba yaazo olina kuteeka amazzi mu kantu, ate amazzi ago nga tegookya nnyo, n'ozisuulamu, awo ziba zijja kujja bulungi nnyo. Olya empafu zikuwoomere. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.